Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire ebizibu ebiri mu nsonga y'okwebakibwako abasajja abangi, ate era nammwe abasajja tutunuulire ensonga y'okwebaka ku bakazi abangi nga gwe ekyenyumirizaamu ekyenyumirizaamu tinze omwezi gumu neebase ku bakazi 10, omwezi gumu neebase ku bakazi 7. Ekyo nno kya bulabe, kirimu ebizibu bingi, ebizibu ebigenda okuvaawo n'ebitagenda kuvaawo. Mulina okubeera abeegendereza. Ebizibu by'ogenda okufunamu bye bino oba tuziyita endwadde. Ng'obulwadde obusooka gwe yeebakibwako abasajja abangi oba gwe yeebaka ku bakazi abangi, ogenda kutandika okusiibwa wansi, ojja kufuna obulwadde obwo obw'okusiibwa wansi. Ekirala obulwadde obwo busiigibwa. Omuntu singa bufuna, tugeze singa obeera n'omwami we waka n'agenda ne yeebaka ku mukazi ebweru ng'alina obulwadde obwo, ate n'ajja kuggwa ewaka atabulina, naawe bubeera bugenda kukukwata singa akwebakako. Oba ggwe omukyala n'ogenda ku musajja abulina n'ojja ewaka n'oweebakibwako omwami wo obeera ogenda bumusiiga. N'olwekyo obulwadde obwo bw'okusiibwa wansi eyo bubi nnyo. Gwakozesa abakazi abangi kijja kuba kyangu nnyo okufuna obulwadde obwo. Obulwadde obulala oba ebizibu ebirala, ogenda kufuna obulwadde bwe bayita obw'enziku. Obulwadde bw'enziku obwo kiyinza okubeera ekizibu okubufuna, naye singa oyitiriza abakazi ab'enjawulo, mu abo abakazi abangi b'obeera weebakako, ojja kufunamu omukazi alina obulwadde obwo era ajja bukusiiga. Kyembasaba abaami oba abavubuka mukendeeze okwebaka ku bakazi abangi. Ekyo mbabuulira, naye nze endwadde zonna ezo ziva mu kubeera ng'okozesa abakazi ab'enjawulo. Nga bwe mbagambye nti osanga omuvubuka nga mu mwezi gumu yeebaka ku bakazi 7, yeebaka ku bakazi 10. Obulwadde obulala obulwadde bwa siriimu. Ekyamazima gw'omuntu akozesa ennyo abakazi oba gw'akozesa ennyo abasajja, oba n'emikisa minene nnyo okufuna obulwadde bwa siriimu. Ekyo mbabuulira, buli weebaka ku mukazi asooka wakubiri, wakusatu, wakuna, wakutaano n'okwewaana nga weewaana, ekyamazima gwe obeera n'emikisa minene nnyo egifuna obulwadde bwa siriimu. Mubeere beegendereza, mukendeeze abakazi be mwebakako. Ebizibu ebirala by'ogenda okujja mu nsonga eyo ey'okwebakibwako ebisiraani, ebiseera ebisinga gwakozesa ennyo abakazi abangi, kigenda kubeera kyangu nnyo okufuna ebisiraani. Ng'obijja ku mukazi oyo gwe weebaseeko oba gwe omukazi, kigenda kubeera kyangu nnyo okufuna ebisiraani ng'obijje ku musajja oyo akwebaseeko. Kimanye nti buli w'okozesa abakazi abangi, mu bakazi abo mugenda kugiramu omukazi oyo alina ebisiraani, omwebakeko ogende nabyo. Ye gwe agenda okuva mu loogi ku mukazi, obeere ng'odda ewaka bakukwate ng'abadde ne ssente zikendeere, ssente zibulire ddala. Ebintu byo bizinensi yeefe, naye ng'ekizibu kivudde ku mukazi oyo gwe weebaseeko oba nga kivudde ku musajja oyo yakwebaseeko. Kuba ekyamazima abasajja wamu n'abakazi ffenna tulina ebisiraani eby'enjawulo. Lwakuba mulimu ekisukka nga ye oli alinga omuloge, ng'ekisiraani kye yasikira kisikira atambula nakyo, ng'olumwebakako bw'oti ng'ebintu byo bifa, ng'ebintu byo bigootaana, emirembe gikuggwaako. N'olwekyo mulina okubeera abeegendereza. Kyembasaba mukendeeze ku nsonga eyo ey'okwebaka ku bakazi ab'enjawulo abasusse obungi. Kuba ekyamazima gw'omuntu omwenzi gwe bayita omwenzi oba ne kyansi nnene nnyo ekwatibwa ebintu ebyo. N'ekisembayo kye mulina okumanya era obwenzi okwagala abakazi abangi kye kimu ekyasinza okwavuwaza abantu. Ekyo mbabuulira, osanga omusajja ng'asobola okugaana okusasula ennyumba gy'asulamu n'abeera ng'afuna zaawo abakazi, kuba ekyamazima teri mukazi wa bwereere. Ekyo mbabuulira, gy'oba ogenda omwebakirako olina okusasula. Ojja kusanga omusajja nga gy'asula alinayo omukazi gwe yawasa, mu wiiki abe ng'afunyeemu abakazi 2 bagenda okwebakako, nga buli mukazi agenda mutwala mu loogi. Loogi eyo tugambe kale ya mitwalo 2, mu wiiki abeere ng'asasudde emitwalo 4 mu loogi yokka. Bano baleese alina okubawaayo kasente. Kati ogenda okubalaabalamu nga ssente ezisinga ze yandibadde ateeka mu birala ng'azimalira mu bakazi, azimalira mu bwenzi. N'olwekyo kye mulina okumanya, obwenzi bwonoona ssente, obwenzi butta ssente, omusajja omwenzi aba mugagga nnyo. Ekyo mbabuulira. Kyembasaba mwesonyiwe okwebakabaka ku bakazi ab'enjawulo abasusse. Mujja kuggyayo ebizibu eby'enjawulo by'otagenda kuwonya, bye batajja kujjanjaba kuwona. Byebyo ebizibu ebiri mu nsonga eyo ey'okwebaka ku bakazi ab'enjawulo. Gwe ng'okyusakyusa buli kaseera nga n'okyewaniramu ogenda kufuna ebizibu ebyo bye njogeddeko. Bwe kityo bwe kiri. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza
nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.